Mu mwaka gwa kinaana nga 10 Desemba bannayuganda bagenda mu bifo ebironderwamu okulonda omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda nga mu kulonda kuno kwetabaamu ebibiina ebyenjawulo okwali Democratic Party DP eyakulemberwamu Paul Kawanga Ssemwogerere, Uganda People's Congress UPC eyakulemberwamu Dr. Apollo Milton Obote, Uganda Patriotic Movement UPM eyakulemberwamu Yoweri Kaguta Museveni ne Conservative Party CP eyakulemberwamu Joash Mayanja Nkanji. Ebyava mu kulonda bigenda okuggwa okulangirirwa nga UPC yeetisse okulonda kuno bwe yafuna ababaka 75 ku mugatte gw'ababaka 126, DP nefuna ababaka 50 ate UPM eya Museveni nefunayo omubaka omu nga yo CP yaviirayo awo ng'ogusima ebbumba. Ebyafaayo byogera nti vulugu eyoyolekera mu kulonda kuno yali asusse ogw'omulamuzi ekyawaliriza munna UPM mu kiseera ekyo Yoweri Museveni eyakwata ekyokusatu okuddukira mu nsiko Luweero ayeekere gavumenti ya munna UPC Apollo Milton Obote. Era olutalo luno luwayinda okumala emyaka 5 nga gye lwaggweera ng'Obote akunkumuddwa omukono mu kibya nga bamulanga ku ddibaga kalulu. Kati olwaleero pulezidenti wa UPC era nga ye mutabani w'omugenzi Apollo Milton Obote yaliko omukulembeze w'eggwanga lino agamba nti akalulu ka 2026 kamutikkudde omugugu gw'abadde yeetiisa ebbanga lyonna olw'abantu okuyeeyanga kitaawe nti yaddibaga okulonda kwa kinaana kubanga ate ekyabaddewo mu kulonda kuno okwa 2026 tosobola kugeraageranya ku kulonda kw'ekinaana. There is no way anywhere under the sun that Yoweri Museveni can continue talking about Milton Obote and the 1980 elections. And I hope for all eternity now, we're not going to keep having this story that Obote rigged 1980, Obote rigged 1980. It is nonsense. What we saw in 2026 across board, Obote's name must be clean now. We're dealing with this of 2026. Obote was not there. Ono agamba nti amagye geefuze akalulu kano ng'oyinza n'okugamba ge gaakategeka. You go to that extent of rigging. The army took over the whole place. We don't have any idea where the material was. And this was the excuse for going to the bush. Elections were rigged. Army involvement. Honestly. Ate n'asinzidde wano era n'alabula omuduumizi w'eggye lya Uganda erya UPDF General Muhoozi Kainerugaba okwegendereza ebigambo by'ayogera kubanga byandizaalira Uganda ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko. The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear, but it's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the Parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like, or treat the leader like some sort of punk? Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? Amulabudde nti ekyokuba First Son tekirina kumweyunuza kubanga naye yaliko First Son nga kitaawe akulembera eggwanga lino. I was born a son of a president, but I must act responsibly. My words must mean something. And if you want to aim for the highest office of Uganda, come prepared, not with some nonsense. Instead of hiding behind people, tweeting, insulting people, grow up, young man, grow up. Akenera ayambalidde n'abantu abalina endowooza nti obugagga bwa Uganda be babulinako obwannannyini n'asaba bannayuganda obutasirika nga Uganda eggweerayo mu nnyanga. Now if the resources of your country, my country, are being misused, they're being treated as if they belong to a political party, they're being used to undermine the democracy, what are we supposed to do? Are we supposed to be cheering? Not me. As somebody who comes from a political point of view, that the resources of Uganda are for all the citizens of Uganda, irrespective. It's not for UPC, it's not for NRM, it's for every citizen. The services are for every citizen. And there are people who are treating it like their own personal resources. Doing favors for friends. Let's do things for Uganda.
Akena agamba nti mumalirivu okusigala ng'ayogera ku nsonga enkyamu awatali kubikkirira muntu yenna ate nga tagenda kuwaŋŋanguka kufuluma Uganda. If they want to put me in the ground, I have told my people, bury me at the feet of my father. But am I going to exile? No. Am I going to be quiet? No. Am I going to speak the truth? Yes. Mu kulonda okuwedde UPC yasobodde okuyisaamu ababaka ba Paalamenti 12 wadde ng'Akena agamba nti omuwendo guno gwandisinzeewo singa akakiiko k'ebyokulonda tekaamukotoggera kumulemesa kwesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.